نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا مشانفو كتونيزي mwenda pal FM ekola muntu wa bijo tukulisayo kuva mukumula moko okubadde okutone nnyo wakati umusomo gyasinze okuba gwekitiibwa okwa emali y'abasika ne mukadde waffe omulungi omwagala Sheikh Umar Kasule director omukuba director naam aba Islamic Inheritance Consultants Limited. Islamic Inheritance Consultants Limited. Yes sir. Abasajja bakugo mu mali y'abasika abakugo mu kugigaba. Naam. Omuntu gamba bakoli abakugo mu kugiga. Abo bebanji. Era nga bakunganya abana gamati agamba agenda okugaba naye ne yeteekamu mu bamule mu mateeka okufuna kyobola banti mali ntya. Allah akbar. Era ntya nnyo okusemberera abaana abo. Naarun. Ntya nnyo basemberera muddala mu mbeera efaaniza bwetyo. Naam. Tusaba Allah ekitiibwa abatuliza bulungi ku Pal FM omuntu ng'okyayinamu akaako okekazakaza Allah kuba omutima omugumu ove ku mali y'abaana abo. Amin. Allah yogera ekigambo kyagamba nti innama yakuluna fi butunihim naaran. Yesooka ate yakuma n'agamba nti wasayaslawuna sa'ira balya muliro ate era bajja guyingira ate bagenda guyingira oguyitibwa sa'ira. Kiringa omusomesa okukubanga tunnagadamira kituufu okyali mu bbanga akukuba embooko kyokka n'ogalamira nakolaki nakusabula nakusabula nti wano kabula dhalika tunaguyingira olwedde guli mu lubuto kyokka ate oguyingidde direct. Lwekyo muliza waffe omulungi wa Pal FM emaali nzibu nnyo eyo tugyewale kyovula bange emisomo nga gino baganda baffe bavaayo ne batutangaaza ewali badde akatono okwaligambye nti n'okanyoomanyoma nosobola okubeera ngaokavaamu nabeera ng'abantu bafuna hakki zaabwe kulwokubanga nasiban mafruuda omugabo gwava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh tunyonyodde naam emaali yabamulekwa mu taarifaati oba mu nnyonnyola ez'enjawulo. Naam. Waliyo endala esinga kugitwaddeko? Tukyagenda mu maaso terevu. Tusase taarifu gye tuliko yakubiri mu mustalahaati ze tugezaako okunyola ebigambo ebikozesebwa ku irimu eno nga kye tugezaako okulaba nti gwaleeyo oleme kubula bw'owulira ng'ogamba nti tugenda mu miraathi oleme kubula nti ategeeza faraidu ate nga tugenzaako era okunnyonnyola okulaba nti diple mu mudamuli ekigambo kiri okiyingiramu n'omanya amakulu gaakyo ng'ekitegeeza. Kati mu bufunze njagala tulabe ku ilmu al-mawarith nga bwe tubadde nga tumalirizaayo kafakara kasembayo. Ilmu al-mawarith bidabti huwa ilmun biqawaidin fiqhiyatin wa hisabiyya. Kye bayita irimu ekwatagana ku by'obusika kwe kumanya oba bwe bukenkufu obukwatagana ku mateeka naki n'ebibalo ge mateeka agafuga ebyobusika n'ebibalo. Ilmu biqawaidin yes kukumanya amateeka agafuga ki ebyobusika kulokubanga kasitogamba nti omwana naam oba taata yes waliwo etteeka taata bw'abaawo teeka kiryogoberera bwe baba abawala babiri teeka kiryogoberera bwe babeera abooluganda ne jjajja awo gonna amateeka gali awo wa hisabiyya n'okumanya okubibala eyo mathematics. Kati bwe tugamba abantu nti mathematics Qur'an yamuleeta oli n'agamba nti ate emigabo ssebo zino thuluthu thumunu rubu'u zonna khumsu ushuru mu Qur'an aslan mumuli kubanda simanyi baani ono gwe boogerako eyaleeta bana basajja ba Newton aba physics ne baani ni Qur'an aslan mwe biva suratu Nisa nga bwe tujja okulaba. So tugambye yu'rafu biha nga ebibala ebyo n'amateeka ago agafuga irimu eno agambye nti ge tusobola okuyitirako yu'rafu biha almustahiquna lilirth ge tuyitiramu okumanya baani abateekwa
yes baani abateekwa okufuna n'abatateekwa wama yastahiquhu kullu minhum n'oyo ateekwa okufuna alina kufuna kyenkana ki alina kufuna kigero ki yes nti amwavu nnyo munaku nnyo tetubitunuulira ebyo wa asbaabi istihqaqihim ate nga waliwo ensonga ezikufuula ateekwa yes waliwo ensonga ezitunuulirwa ezikufuula ateekwa ezikuteekamu abo abateekwa tekiri automatic wa shurutihi n'obulombolombo weebuli oba obukwakkulizo wa mawaaniihi n'ebiziyiza nabyo weebiri ebyo byonna tubitunula yes osobola okuba nga ofuna naye n'oba n'ekiziyiza ekikugobamu togamba nga nti ate nze onafudde tata wange era nina okufuna naye nga go wamutemye wamusaze jambiya isinaava mu bulamu bw'ensi nze taata wange atojjookaana byabugagga nze taata wange nze naye oba namuseera si yanzaala era yanzaala allahu akbar waliyadu billah so kyava agamba nti wa fiqhu lmirath obukugu bw'ebyobusika kiki huwa ilmun biqismati lmawarithi kyebaita fiqhu lmawarith zino zonna mustalahat ilmun kwe kumanya bwe bukugu biqismati lmawarithi okumanya engeri gy'oteekululamu ebyobusika na butya bw'obitemaatemamu ala lmustahiqina laha ng'obigabira abo abateekwa okubifuna min alwaratha mu basika ab'omugenzi so si ku musika mu basika ab'omugenzi وسميت الفرائض علم المواريث وسميت الفرائض علم المواريث فرائض ono jukira kati faraidu twakitegedde mustalaha eyo twagitegedde katugamba ekiji faraidu eyo ekigiyisa irimu ey'ebyobusika ensonga yino wammanga liannaha tubhathu fi lmirathi wal irthi olw'ensonga nti enoonyezebwa mu byabusika byennyini ebirekeddwa omufu otegedde bulungi ebiteekwa okusikirwa watubayinu alqawaidu alfiqhiyati walhisabiya n'okunnyonnyola amateeka agabifuga obukugu bw'okubigaba oba okubitemaatema mu kubibala allati tu'rafu biha almustahiquna min alwaratha nga gwe tuyitiramu okumanya baani abateekwa okufuna mu basika wa shuruti istihqaqihim n'obulombolombo bubaleeteddwa okubeeramu abo abakakasibwa okufuna ebyobusika wa asbaabi mawaaniihi n'ensonga eziyinza okubaziyiza ne batafuna yes wama yastahiquhu kullu warithin na buli yenna oyo mwabo abakakasibwa kyateekwa okufuna ila akhiri dhalika min al umuri almutaalliqatu biirithin wa tawziihi n'ebirala ebiyingira mu kkowa eryo mu ebyo byetugoberera nga tugabanya emmaali naye kati awe nkubuuliza naam olina kyonnyonnyoddeko nti waliwo abateekwa okufuna naye wabawo ensonga ezibafuula nga tebalina kufuna naam mwaye musanzeeko kugoba ku mubega b'emmaali kuno naam abeefaananyiriza batyo gye bali lwakuba si bangu bakufuna gye bali kati nno bagamba nti abateekwa okufuna bamiteeko egy'enjawulo egiwerako waliwo abooluganda mu booluganda ate tulondamu si bonna tebajja kirindi waliwo bali bayita first priority abayingira mu ddaala erisooka ab'oku lusegere mwe muli omwana mwe muli taata mwe muli jjajja mwe muli maama mwe muli mukyala omukyalawo abantu bamiteeko emeka singa 5 mu bufunze ennyo tubazingira mu miteeko 3 azawujiya omu ku bafumba babiri alwalidain abakadde ababiri oba omukubbo al aulad n'abaana emiteeko egi basically gisinga okubeesingibwako bali abasigadde bajja buzi luvannyuma nga bano babuzeewo mu baana yes ate bano abaana betujja agenda mukuza batya bano adopted son and adoption alwaladu lmutabanna abo nedda ya akhi abo tebayingira yeeno nga bwe tujja okulaba inshallah tebayingira
abo tebayingira yeno biidhnillah. Naam. Naam. Mustalah esembayo ndowooza ku nsonga eyo ku mustalah zaffe zetuze tulaba tugenda kula kibayita ilmu tarika. Irimu eno bagiyita ilmu tarika. Irimu ekwatagana ku bisigalidde. Abamu bategeeza ku bisigalira ne bategeeza omufunti bw'aba afudde amagumba ge agaba gagize nga afudde awedde ku magumba kati bayite ebisigalira. Kati ffe kyetugamba ebisigalira manyi mustalah esobola okuba nga bimaana yani au ghairi dhalik. Kati tugamba nti ffe tugamba nti ebisigalira tutegeeza omufu byalese mu ebyo eby'omugaso ebisobola okusikirwa okujjulukuka mu bwennyini bwe oba mu bwannannyini obubwe ne bigenda mu bwannannyini obw'abantu abaki abantu abalala. Agamba nti tarika mu lulimi Olwarabu nga bulijjo bwe tuba tutandika tusooka okunnyonnyola mu Lwarabu tukitegeera tutya. Again, jamu tarika. Tarikatu jamu tarika. Atarikatu fi lugha jamu wa tarikatun mufrad. Kati tarikatu bye bintu biba bingi. Omuntu alese ekisaawe ky'omupiira, alese ebizimbe mu Kampala, alese gano mamotoka, alese kino simanya biki bondi, simanya alese biki. Kwegamba kafankuna ali yenna. Nga byonna bya bugagga bye. Se mulimu abantu ng'oli bwafa. Owulidde? Ebyo nzimanyi sisokedde kusomesa wano. Naye nze bwe nasomesanga gye nasookera okusomesa nakubanga nnyo ekyokulabirako ku Hamu. Hamu ndowooza naawe mumanyi. Shopping ground ya. Kati ebyobugagga ebya Hamu bw'aba bw'oteberezaamu bwe biri ng'ogenda okubigabanya. Kugenda kulaba kino olabe kiri n'ebikumalako plan. Ontegera bulungi? Yes. Kubanga akuŋŋaanyiza jamaa wa jamaa. Naam, ebyasudiru. Habaga bano bava muno uli abasajja ina simabita. Hakadha. So n'olwekyo tugamba nti ebyo ebisigalira by'omuntu by'abalese mu byobugagga bye ebijjuluka okuva mu bwannannyini obubwe ne bigenda mu bwannannyini obulala. Agambye watarikatu shay'un al-matruk. Kyebayita tariki kye kintu eky'omuntu ky'abalese. Watarikatu al-ibqa. Kyebayita tarika mu lulimi Olwarabu kitegeeza okulekawo ky'oboolese. Watarikatu al-mayyiti wa tarakatihi. Basobola okiyita ebisigalidde by'omufu oba omufu by'abalese. Ma yatrukuhu min at-tawarith min at-turathi al-madha al-matruk. Ebintu by'abalese eby'omuwendo by'ebibugagga ebisobola okuba nga bikola ki bisikira. Wastilahan abasajja abakenkufu bannayirimu batutegeeza batabaga nti at-tarikatu istilahan mu mateeka ag'abasajja abakugu mu irimu eno bagamba nti mukhtalafun fi ta'rifiha. Bakyawukanamu balina endaba ezaki ez'enjawulo. Fadhahaba jamhuri ila anna tarika, naye abasinga obungi kubamanyi batugamba nti ekiyitibwa ebirekeddwa by'omufu ya kullu ma khallafahu al-mayyit min al-amwari wal-huquqi athabitat lahu mutlaqan. Batugamba abamanyi nti buli kyonna omufu ky'abalese, buli kyonna omugenzi ky'abalese min al-amwal mu ssente mu nsimbi oba mu byobugagga. Mu byobugagga ziyinza okuba ensimbi, mu byobugagga gayinza okuba amamotoka, mu byobugagga ziyinza okuba mayumba, gayinza anything. Buli kyomanyi nti gwe kya bugagga. Athabitat lahu, nga bikakasibwa nti ebintu ebyo bibye. Yes. Simukuumi wabi. Yes. Nakendese wal huquq ne rights. Walu kye bayita rights ekyo kigazi. Rights amwalun la tura. Ye mali y'omuntu gy'otalaba. For example, nyinza okubanga mbadde ne mukwano gwange. N'agamba nti nga tulina ennyumba, for example, yatuweebwa abantu babiri. Oli yagitwala n'atugamba nti ennyumba eyo ntimula nti mbawadde mulina right yesula muki? Mu nnyumba eyo. Munnange n'afa. Tekitegeeza nti rights ze zikoze eki? Nedda. Yabqa rukhsatu. Tabqa rukhsa. Olukusa lusigalawo. Era omwana we alina right. Dana adhbuka mthala. Kankubira ekyokulabira ekitire ekiyinza okuba kiri wala. Aqrabu mithal. Tariq. Ekkubo. Nina ekibanja. Abantu bali kibalina we bayita. Manya abantu mu kukuba amakubo twagenda wala. Gye batatulagidde. Ate wasinga n'okunywa. Yes.
oleka n'eriyo liwugula omuntu n'ayita mu kkubo mu kibanja kyange asooka omwomu nga ye abadde alabye okwetoloola ebyagenda n'amazzi wano wamukola ki wamukolera n'ayitawo kakati bw'azze ayitawo nga tebannaba kujja bangi abantu for example neŋŋamba kasita neyiba nze kamukole ki kamuleke neŋŋamba nti neyiba oli waddembe okola ki okuyita wano tekirina mutawaana tolina musango gwozizza nkukkiriza okola ki okuyitawo ebbanga lyonna oli waddembe okuyitawo kati nze bwenfa mwabaana ne mugamba ng'ayitawo ati okalabyako naye nga already utiya rukhsatan yaweebwa ki yaweebwa right ey'okuyita mu kkubo eryo fahatha haqqun thabit onkategere bulungi hatha haqqun thabitu lilmayit ekyo kintu kyatteeka kiba kisigaddewo omufu alina okukikola ki nga kyamufu era warathatihi yatawallaahu abasika yatawallawuhu be basigala batwala ki haqqu eyo ekyetteeka ekyo basigala bakitwala kiba kisigadde eri abaki tubanyonnyola nti wano si wataata yes naye abadde alina obuvunaanyizibwa abadde alina obuvunaanyizibwa already baamuwa obuvunaanyizibwa bwawo baamugamba nti oli waddembe okuyitawo hatha thabit naye temuzimbawo si kuzimbawo haqqu murur okitegedde right of trespass okitegedde bulungi ng'alina right ekola ki eyita mu kibanja kyo okugenda ewalala eyo haqqu tekola ki tevaawo okuleka nga nannyiniyo yagambye okujjako ng'agambye paka lwendifa idha sharata alayhi n'agamba nti paka lwendikola ki lwendifa oba n'agamba nti paka lwolifuna wosobola okuyita awaki awalala era basoogala bakozesa paka lwe balifuna wallahu ta'ala a'lam nolwekyo wadhaba alhanafiya ku saidi ya imam abu hanifa ne bagenda linda begamba nti ila anna tarika batugamba nti eki ebirekeddwa by'omufu oba ebisigalira bye hiya ma yatrukuhu almayitu min alamwali safiyan an taalluqi haqqi alghayri bi'aynihi bo bajjemu kye bayita huquuq bakugambye nti kye bayita omufu kyalese ye maali gy'abaalese etalinaako safiyan etalinaako abanja eri pyuwa terinaako abanja terinaako akayanira an taalluqi haqqi alghayri bi'aynihi ng'emaali terinaako abanja kyova olaba abamanyi baatuyigiriza waliwo ze tujja okusomako mu maaso insha allah alhuquuqu alkhamsa alhuquuqu almutaallaqu bitarika hiya alkhamsa rights etaano ku bintu omufu by'abaalese zirina okusooka okuggibwamu mu maali ye tuleke tugabe emaali eri swafi yes emaali ngeri swafi هذه الحقوق الخمسة علينا أن نأخذها من ماله قبل أن نوزع كل شيء أو أي شيء nga tunaba kugaba kintu kyonna ebintu bino bitaano insha Allah tujja kubitunulako nga tunaba tugenze maaso ne omusomo gwaffe so wa thamaratul khilafi abamanyi oba kyetufunamu kyetujjamu ekyokuyiga mu kwawukana kw'abamanyi bano anna tarikata tashmulu alhuquqa mutlaqan inda aljamhur huquq oba rights kigeneralizinga kigendamu ebintu bingi nnyo ku saidi y'abamanyi kyebategeeza wa minha almanafi'u walhuquq walikhtisasat mulimu ebintu omuntu okwegasa n'ekintu okubanga alina right esobola okwegasa naki n'ekintu kyonna omufu ky'abaalese aba waddembe fi hin mu kaseera ako إن النفع والحقوق غير المالية لا تدخل في التركة عند الحنفية نبي توجد أنت فصيف إلى إمام حنيفة بابا جابنت ندى حقوق رايت سيزو بعض ذكرزاو مكسيرة كده بتفكر أنت مونتوا سولو كبانغ ذكرزا حيث إنهم يحصرون التركة في الأموال الحق الذي له صلة والحق الذي له صلة في المال أو الحق الذي له صلة في المال بابا جامبا أنت منانجي emaali yokka omuntu gy'abaalise eri hisiyan gyerabibwako oba ekiyinza okuyingira mu kyefaananyiriza ekyo bo kibatwala wallahu ta'ala a'lam ate mukulu nnyo mu bulamu bwaffe wejjawo empalana
kujjawo endoliito okuuma obwasseruganda okuuma obutebenkevu mwana wattu ojja kutegeera lwaki tulina kwagaliza taata wokufa oba naawe gyolimu saawa yonene waliwo abagirindiridde saawa kino olaba kuli maaso nti bwavaawo gifuna naye naawe ojjuka bwolinyawo ekiteepu n'ogijjawo waliwo agamba nti avaawo ddi ate nga wowola naawe ojja okubeera nga osasula mupeze tukomaawo naye nga bano abaleza crazy batugamba nti ebakyasinza okukola ebintu balina bricks ne floor tiles, balina decorative grills, balina roofing tiles. Ayagadde bafuna genda kuleza clays awo kajjansi kilomita 14 ku luguudo lw'Entebbe wakubereza omusanvu 27025 ojja kubanga obafunye aba Leza Clays. Mwana wattu bano nno aba Well Travel bakugamba nti oyagala kukola hijja oba umra oba okubukinga tiketi y'ennyonyi oba hoteri oyagala kupangisa motoka ennakusaabaza bantu batu beyunire aba Well Travel basangibwawo Nakasero ku Lodel Towers ku first floor wakuye ku 0705555557 babeere nga bakuyamba ku by'okutambula. Prestige Margarine bagamba bakyasinzira gy'omulembe abomesa emigaati ate wamu nga alimu n'ekiriisa ekisimba omubiri gw'omuntu ab'emikolo mu beeyunire aba bakery akekkereza ate nga mwana wattu ofunamu n'amagwa mangi nnyo mufune ku maduuka ne supermarkets kuli okumpi abali mu kiko mufune ku Chapa Enterprises opposite n'enambo Sakeri mubeere nga mutambuza emigaati gyammwe obuwoomi obw'ekika ekya waggulu. Bona aba Uganda Halal Bureau okutegeeza nti ekitongole kyokka mu Uganda ekivunaanyizibwa okukwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu tukozesa muri ebyokulya ebyokunywa okukakasa nti bituukiridde mu buyonjo mwana wattu ne mu ddiini byo nga bikkirizibwa. Basanga Quality Campus Abroka Road awo betandikira ku Bakery Port Dude Gardens oba bafunire ku 0753797569 oba 04142335 eba Uganda Halal Bureau. Broadway High School Kawempe bagamuzadde neetaaza omwana okubeera nga ofuna ogunjiribwa okulungi mutwala mu Broadway High School Kawempe basomesa abaana eddiini ebyensi ate nga bafaayo nnyo n'okuyigako omwana empisa enneeyisaaye obuyonjo wamu n'ebyokwerinda biri gulugulu bafune ku 0392001774 oba 0703455454 eba Broadway High School Kawempe.